by'okutya byo bye nasooka ovaako kubanga omuntu atya tatuuka we ntuuse. Nze ndi mafiya, nina n'oluyimba baluyita ntalaafiya, sitya kubanga ndi mafiya. So kyonna kye kiri nze nnumba bulumbi. Pisaawo show ya David, muganda wange David Lutalo yeddako enkeera. About issue eyo omusajja oyo abeera busy era nga tuli wano eno ku nsonga y'ekivvulu kye twategese ne bapromota bange Ketty Events and Beyond, Unique Star Agency ne basponsor bonna nga bwe mbalabye. Ensonga enkulu lwaki tuli wano kwongera kubajjukiza na kwongera kubayita kyenaku z'omwezi nga 26 January, next week, next Friday tulina show egenda okubeera Lugogo Cricket Oval. So I'm super excited. Ndi musanyufu nnyo. I can't wait to see my fans. I can't wait to see my people. I've really worked so hard to make it here. So nsaba abawagizi bange mwenna buli ali eyo ng'onyumirwa music wa FAMEICA, buli ali eyo ng'owagira brand FAMEICA, buli ali eyo ng'onyumirwa music wa Uganda, mujje Lugogo ennaku z'omwezi nga 26 tunyumirwe. Tugenda kwekyanga, tugenda kweyagala, tugenda kwetala n'ebinaddirira binaatusangayo nze bwe nkola ki, nze bwe ndaba bwe paba. So sisobola mbambulira z'amaanyi nnyo obuteebaza basponsa bange okunnyambako to make this happen. Njagala kwebaza nnyo Jessa, njagala kwebaza nnyo abakulu abagenda okubanga batuliisa ku lunaku olwo. Ssebo ogenda kubanga onyumirwa omubali nga womeketako. Of course Coca-Cola tugenda kulya, tugenda kunywa. Of course Coca-Cola, Vision Group, Nation Media, of course ne Jude Color Solutions, Ketty Events and Beyond, Unique Star Agency, ne media banange mwebale kubeerawo, media yonna mwebale kutambuza njiri y'endongo ya Uganda, mwebale kupushinga talent ya Uganda. Not only me but ndabanga kino kirungi eri industry yaffe. This is very good for the industry. Era njagala ennaku z'omwezi nga 26 tulaga abantu nti naffe ebisaawe bino Uganda tubikuba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannamawulire na buli muntu yenna ali eyo ng'owagira FAMEICA kyokola kya kabi. Love. About issue eyo omusajja oyo abeera busy. So sandyagadde simanyi kituufu right now. I'm not sure about it. Mozero tulina oluyimba olupya lwafulumye. Kebera ku social media tulina oluyimba baluyita Kontola. My latest release is Kontola ne Mozero Kids. Kati sikutegedde bulungi ogambye kiki ekiganye. Nati kati olaba obuuza tetuli ddiwo nze naye nti tuli anti nkugambe tulina oluyimba olupya lwe twatadde baluyita Kontola ate si lumu. Kati obuuza ekiganye maybe asobola okubeera in position okuddamu ekibuuzo ekyo okusingako kuki kunze kuba sigenda mufuula ate nze wasinze muyimbira. Njagala okumanya olunaku olwaleero settings first of all soko tuyiseemu. Mukama mulungi atukumye nga tukyali balamu. Nagenda okutiisa ku lunaku olwo kuba ndwesunze nnyo ate kimanyi n'abawagizi bange balwesunze. So buli kimu tukitegese bulungi. Engombo gyenfunyewo wano eno gitandikidde wano ku press conference naye ate ng'esinzidde ku biki byenzize mbala. We are going big and better.
Okay. kyekigendererwa ya Fika oli omu ku bayimbi olunaku olwaleero betugamba abasinze okutalika nti musetinze history nti olunaku olwaleero event yo oba live in city King Kong live in city zizimu ku event ezigenda okuggalawo olugogo egenda mu renovation. Kigenda tegeeza ki era okoze bukubirire ekyokubeera nga record ogisettinga Bahayi? ekintu ekyo bakiŋŋamba actually nayo yemu ku nsonga lwaki show yange nebaddewo mu January because namanya nti no after January there is not going to be lugogo egenda kugenda mu renovation so neŋŋamba nina okubeera e Lugogo n'abawagizi bange balina okulabako ku show yange e Lugogo yesho egenda okusembayo okubeerawo e Lugogo bagiggale egende mu renovation kati kigenda kubeera massive era ntegese nnyo bigenda kuba birala woyo tetubala nnyo sofa game ebbanga lyogimazeemu otuwadde concerts ezitali nnyingi nnyo olina records zosettinga njagala okumanya the packaging of sheno bintu ki omuntu byagenda okugamba nti this is an X factor about Fik live in city? Bigger and better. Bigger and better. Yeah. Okay. Okusinziira ku zibaddewo nga bw'okibuuzizza negenda kuba bigger and better. Omuntu ayinza okwebuuza briefly kitegeeza kinene besobola kunnyonnyola nti oba twakutte kino tukwata kino but kikino genda mu mutwe gw'omuntu. Okay. Nga Fik Fameica omuvubuka asobodde okulabika nti you have entered a global scene market and your settings Bahayi njagala okumanya mbeera gy'otaddewo eno do we have international acts bogamba nti be bano abayimbi betugenda okulabika nti tufuna all over maybe Africa oba worldwide? Ekira kiggwa wali eri mu bigger and better. So maybe saagala nnyo kujjula buli kimu omuntu aleme kujja ng'amanyi buli kimu ekigenda okubeerayo naye kyaba amanya nti show ze mbadde nga nkola this is bigger and better then mu buli kimu mu nteekateeka mu bayimbi abagenda okujja mu stage mu nnyambala mu venue mu everything. Weekend gy'oliko weekend is somehow tight wogitunuuliramu tulinako events nnyingi okuli ezzeekubagana ne ya David Lutalo njagala okumanya gwe ng'omuntu Fik Fameica naddala tuli mu January bagamba January erimu paka ekoma mu August erimu omwaka kumbi mulamba ng'omuntu oyinza okugamba nti totidde? Mu by'okutya byo bye nasooka ovaako kubanga omuntu atya tatuuka wentuuse. So munze temulimu kutya nze ndi mafia nina n'olimba baluyita ntalaafiya sitya kubanga ndi mafia so kyonna kyekiri nze nnumba bulumbi era kankozesa omukisa guno eno okuyisaawo ne ku event z'abalala pisaawo show ya muganda wange David Lutalo yeddako enkeera ngisaawo mu bulungi obw'ekitalo kuba singa tebubadde bulungi sandijjogeddeko nandibadde njogera ku yange yokka. Ennaku z'omwezi nga 27 tugende tuwagire David Lutalo ku Serena Hotel. Yaman. Olwaleero ogamba nti ogenda kubeera ogiyisizaawo mu bulungi ng'omwendo osinga muganda wo tuyinza okusuubira at one time ne tugamba nti okukola olunaku olwa 27 tinaawo odinnya ku stage ya Lutalo? Nina gye ngenda okubeera nga 27 ngenda kubeera Fort Portal sijja kibasuubiza ekyo then nga 28 ngenda kubeera Mitiana. Okay. Gwe Fik Fameica ng'omuntu the brand you have built for over this time kimanyi nga record label spearheading abaana okoze otyo okulabika nti introducing abaana tulabe Nigeria abasajja bendo osinga abaana abavubuka bannaabo abato we know very well olina b'oteekako omukono naye essaawa zino sofa baana kibootaddewo oba b'ogamba nti these are the people bwengamba nti be bano bentadde ku siini okusharinga platform? Nkyakola nnyo okutuuka ku level eyo naye nina muganda wange gwenkola naye bamuyita mu Zero Kids. Okay. Inshallah, I think I've not been in this industry for so long. Naye nkola okutuuka ku level eyo nange okubaako ne gwenyamba era nina bangi benyamba oluusi besaagala na kuyisa mu kamera. Okay. So Fik nga gwe gy'ova e Kawempe ebintu bigize bigira nabaye bakutwala kanti ndigwa ku internet n'ogamba toli member wa parliament olunaku olwaleero Kawempe back ewaka ng'ewaka talent ze Kawempe etafaali okoze otya Fik Fameica kubanga bagamba mwewana engule mu abatwala ebitone by'e Uganda era ne Kawempe tujja okusokera ddala nze gyenva so already omuzannyo gwe Kawempe mangukoze ki mangutadde ku map. Inshallah we naba nfunye obusobozi era nja kubaako n'ekyenkola nsuubira nti siri musajja ali selfish siri musajja mubi
naye nange nkyerwanako mwana tonaba bulungi. yeah. Okay. So as far as the entertainment industry is concerned, olunaku olwaleero tulabe bagenda kubawa the home of arts Uganda. Twalabye nti ebiseera ebisinga olunaku olwaleero jam session yayimiridde. Let's talk about the whole saga okubeera nga abayimbi olunaku olwaleero mugambibwa nga bagenda n'okulabika nti waliwo ekigambibwa okuyimiriza ssente zebabadde bagenda okubawa mwe ng'abayimbi. Ebidiyo nze tuze twogerangako olwo buli enkya n'eggulu. Ebyesente kansooke nze nnwane ku byange ndi mu kwekolako nga nze ndi mu kunoonya ndi mu kukola kivvulu nga nze ndi mukozi sigenda kutunulira ssente zonna zijja kumpeebwa buweebwa ndi mu kukola tujja tutandikiraawo. Okay. So ng'omusiraamu omwana omuyisiraamu olunaku olwaleero obusiraamu tubumanyi bulungi butukubiri ebiseera ebisinga bukontana n'endongo. Gwe ng'omuntu kusayidi y'abayisiraamu bannaffe obagamba ki nga ogenda mu concert eno olunaku olwaleero kubanga bo bayinza ogiyita araamu nti omwana byakola tetubitegeera? Mbagamba nti ze sikontana na ndongo nze nkolagana nze musiraamu akolagana n'endongo.